Amusiyazi Andrew Mwenda akomyewo. Amusiyazi Andrew Mwenda mu mutaginge njagala mu mutaginge wano. N'oyo mwana Canary Mugume. Bannange mwenna twaguddemu ekitiisa n'ekikangabwa. Munamawulire Spanish omukyala Gwevayita Carrasco Sadurni omwana ono bwe baakedde ku makya omwana omuto ne bakeera ku makya ne bamuttira obwereere. Naye muyina ekintu kye mubadde temutamanyi nti omukyala ono Carrasco abadde freelancer. Omukyala ono Carrasco abadde talina specified gundi gy'akolera. Nenga subscribinga kwa Al Jazeera, BBC, CNN n'ebitongole byonna by'amawulire ebyaki ebyebweru. Omukyalo ono mujjukire ku nomination. Omukyalo ono ku nomination bakeera ku makya ne bamuyisa bubi. Era omukyalo ono Andrew Mwenda ne Doni Wanyama babadde ne group etambulira ku mukyalo ono. Kakati before Andrew Mwenda njagala okugamba nti wano njagala ompulirize bulungi oyina post gye wakola oba wagikola ku Twitter ku one of your social media n'ogamba nti omukyalo ono spy w'abazungu era ali mu Uganda okubeera nga abakola nga spyinga ku government ya Uganda. Andrew Mwenda jjukira wana ebintu nga tebikugendera bulungi. Ebintu bitandise okugendera bulungi because muhozi mutabaniwo mwana wa mwannyoko afuuse active. Kyovola banga wali waddayo e Rwanda. Bwe waddayo e Rwanda President Kagame n'akugamba nti obwo buyaye bwo tosobola buleeta wana e Rwanda. E Rwanda ne wankubadde bali so evil, bali that evil, naye at least bo balinamu akantuntu ke bakola n'abantu baabwe. Tebatusobola ku utilizinga buyaye buli Uganda. Wamukitegeera Andrew Mwenda e Rwanda ne wakulema n'okomawo e Uganda. Kati obadde otambula wano walabikako mu chopa y'amagye olwokuba muganda okayanja yali mu commanding eyo gye muli omukulimbira nti mukola ki mugenda after ADF. Kati Andrew Mwenda ina post gye wateekayo era post yeno Andrew Mwenda kyankubuulire tumaze dda okubaako kye tukola okubeera nga post yeno bagitrace nga bagikola last year ngo threatening omwana muwala ono Carrasco Sadurni. Kakati all along omukyalo ono abadde atambulira mu kutya. Just recently Carrasco yagenda na meetinga state agent Canary Mugume. Carrasco no bwe ya meetinga Canary Mugume. Canary Mugume n'ayagala okwana omuwala ono omukyalo ono kubanga abadde she's 35 something. Canary Mugume bwe yagala mukwana omukyalo ono engeri gye yabadde nga ye Uganda ayinayo omuvubuka gwabeera naye. Abadde ayina omuntu amudatinga nga munna Uganda. Omwana muwala ono n'agaana. Nga Canary Mugume kye bamubalidde mu Andrew Mwenda ono ne Doni Wanyama kye bamubalira nga baagala akwana omwana muwala ono bw'amala omukwana amuwa obutwa. N'ekyokumukwana n'amudatinga n'amuyagala omukola ziteekakoze out gundi ne zigaana. Kakati kye baakoze Doni Wanyama n'asetinga omuntu ne ba Canary Mugume ne basetinga omuntu nti bayina news conference egenda okubeera eggulu. Njagala wano muwulirizewo nnyo. Ne musetinga nti waliyo omwana ono alina okugenda eggulu. Naye njagala okubagamba mu ababadde close kuona omwana Sami, kuona omukyala Sami Spanish. Mulabe emmotoka gy'abadde avuga. Emmotoka gy'abadde avuga abadde avuga baka RAV for short chases. Naye n'emmotoka gye baalaze eyazze n'ekoonebwa naye awo tujja kutuukawo. Kaakati omwana muwala ono bwe baamukubidde amasimu ne bamugamba nti yeetaagibwa eggulu
okubeera ku press conference n'akwata emmotoka ye n'agenda. Era all along wabaddewo omuntu amukubira. All along wabaddewo omuntu amukubira, oli luddawa. Lwe baategedde wa waatuuse ne baleeta kitrakita. Emmotoka eyamukoonyo oyo omwana muwala singa mumuddayo ne mulaba emmotoka gye balaga, eyo emmotoka si eyamukoonye. Era kyova olaba nga n'omulambo gwe n'ogwa ddereeva we bagaanye okugulaga. Kati ekibuuzibwa, abantu bano baakutte bakwate ne babatta. Abantu bano baafiiridde ku head on collusion. Head on collusion ye mmotoka ejja nezikubagana. Kifuso bwe kyabakubye kubanga teri mmotoka yonna ne bwe beefaanana etya. Nze ndi musajja ddereeva esobola kujja n'ekoona emmotoka n'egimalawo bw'etyo n'etabeera affected. Kakati bano bwe bamaze nga bakolagana ne DPC w'eggulu, bwe bamaze okumanya nti atuuse somewhere ne badeployinga ne bagenda obulamu bw'omwana ne bamubaliriza. Kakati poliisi bwe yazze, kubanga already ba Andrew Mwenda ne ba Doni Wanyama ne ba Canary Mugume babadde ba deployinze yodda aba SFC. Mujjukira aba SFC abaali eggulu, abaali Arua, abaali bagenza okumalawo obulamu bwa president waffe Kyagulanyi Robert Sentamu. Kati already aba SFC babadde batuuse nga bakodoninze all out area eyo. Bwe batuuse bana abantu ne babajjamu, Sami ne bamujjamu, ne dereva we ne bamujjamu, ne bamutwala ku police. Bwe bamututte ku police ne baconfiscatinga kamera ye, ne baconfiscatinga amasimu, yabadde n'amasimu 2, simu kadi zonna ne bazikola ki? Ne baziconfiscatinga because baagala okujjawo obujulizi ani gwabadde communicatinga naye. Kakati kyenjagala obabuuza, lwaki accident eno yajjiddewo mu time we mwakedde ku macha ne mugamba mbu muhozi aresigninze majje? Mwabadde mwagala kutudivertinga tuve ku accident y'omwana muwala ono, tuve ku mada y'omwana muwala ono gumwasidde obwereere. Ekyokubiri, lwaki mwakedde ku macha ne mukwata amasimu ge ne mugajjamu simu card ne mugatwala? Ate bwe mwatuuse ku police eggulu already mwabadde mwadeployinzeewo dda abantu abakutte kamera y'omwana muwala, kubanga baagala okumanya omwana muwala ono acommunicatinga naani. Era njagala okuwoninga buli muntu yenna abadde acommunicatinga ne Sami, tandika okubeera nga ocheckinga security yo. Nkiddamu, bwe obadde omanyi nti obadde okubakubira Sami essimu, kino kigendera ddala okuva ewali president wange, ne president gw'oli protected in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Oli protected. So buli muntu yenna abadde akubira ne Sami simu, abadde ayogereganya ne Sami, bana abasajja batutetta simu kadi ze, buli muntu bifaananyi byonna byabadde atukwata, ekamera ye baagikutte dda kubanga abadde ne digital camera. Kadi ze zonna bazikutte ne bazitwala. Kati twebuuza, kiki kye mwagala? Lwaki basajja mmwe mumegga ate ne muluma? Temumanyi nti akantu akatono kano kokka ono omukyalo mu Spanish kayinza okubaviirako obuzibu. Andrew Mwenda erinnya lyo lyamaze dda okublacklistingibwa kubanga tugenda kuddayo tutracinge post gye wapostinga. Canary Mugume tugenda kukola alongo badde otambula ng'ojje bweyogerera omwana muwala oyo gy'abadde abeera. Wabaddewo abantu ababadde bakulaba. Bwe wamudeetingako n'omutwalako out, we yakubuulira nti alina omulenzi omunnayuganda gw'adeetinga. Kubanga wali opulaninga kumuwa butwa. Wamukitegeera. So bannayuganda bannange, njagala wano okusabira wa Twitter warriors mwenna. Mugende mu bombingo oba Uganda, Spain inayo embassy, oba inayo consulate, oba embassy eri Nairobi, mugende muwerenga mujiwa information yeno. We have to find justice for Sami. Kubanga Sami atubeereddewo. Sami alina abantu babadde amanyi bonna bali sogundi. Kati mwerimbalimba wano mugenda kukola postmortem. Postmortem mugenda kuleta results zaaki.
ani atamanyi postmortem ye Uganda bemukera ku machane mulimbe ebitaliwo naye njagala okubakakasa Sumy singa ajja nadya e Madrid na ne mumutikka because nkimanyi tebagenda kumuzika Uganda awo akamwe we kagwereddemu awo mbabuulira Sumy ali already kubanga bagenda kumukkiriza akole ki bw'akomawo e Madrid nze kojja omugezi nze ngenda okukibeeramu tugenda kukola kuddayo buli muntu yenna yakutte ku Sumy fingerprints zonna zijja kubeera nga zirabika buli muntu yenna ekintu kyonna tujja kubeera nga tukola ki tugenda mu WhatsApp babeere nga retrieving information ya Sumy yonna Hamukitegera basajja mmwe tukooyo okubeera nga mwegate ne muluma Andrew Mwenda wenna kati oli mukwegira kubanga okimanyi mutabani wo muhozi kati yatekinze over jubilating you are running up and down njagala okuwoninga kana akavubuka canary mugume wakeera ku machano wasa omwana muwala gwe wasa kubanga oli musiyazi bakulya Andrew Mwenda yali akulya nyuma olimbalimba abantu nti oli Munamawulire ate njagala okuwoninga nammwe ba fighters mwenna bagenda ku NBS singa mufunirayo obuzibu that's your business nkiddamu ba fighters mwenna aba noob ba member of parliament mwenna banamboza bagenda ku gundi mwenna bawaiswa mufumbira bagendayo bwe mufuna ebizibu that is your business Hamukitegera so njagala okubagamba nti Andrew Mwenda mukufa kw'omwana ono wabaddemu information esingaka omuganda wange Fred Lumbuye agenda kujja akoleki sibabuusa sina kyebuusa kubanga information iyo nena twakoze eki ono Sumy ye bamusse era alina mu process ebeera nga ejjibwe Uganda bayina ayinza okuba nga yali bamutadde dda mu kunyonya akoleki so njagala mwenna ba Twitter warriors mwenna mugende mu bombinge ebitongole ebiri international ebikolera Uganda tewali bwoba oli wa Al Jazeera oli wa BBC oli wa CNN toli safe nkiddamu mutandika okubeera nga muinforminga ebyo byonna ebitundu government ebitongole by'amawulire ebikolera Uganda tebiri safe so Sumy we have to find justice for her tulina okufinding out justice for Sumy mwenna babadde bakolagana ne Sumy e Uganda njagala okubawoninga temuli safe naye we cannot let Sumy die like that Sumy afenge ekiwogundi no feno mu diaspora kambabulire tu coordinating bulungi nnyo n'abantu be Uganda Andrew Mwenda akako kaweddemu Hamukitegera so information endala sagala giriviringa tu coordinating bulungi n'abantu be Spain tu coordinating bulungi nnyo information endala sagala giri naye ng'ekiri ku gundi ebintu bye byonna mwabiconfiscatinze ono omwana mwasemutte ne dereva we mwasse tewabaddewo na news gundi accident zibaawo kamera ne zikola ki n'olwokuba it was a well coordinated mission mwaganyo kireportinga so njagala okubagamba nti kino kigenda kubeera nga kikola ki so mwenna ba Twitter wensabira buli munna Uganda ali ku Twitter mugende ku consulate ya Spain oberi Nairobi oberi Uganda baba ina ye Uganda embassy mubategeeze all this information good enough to amazedo coordinating n'abantu bonna tugenda kubeera nga information eno tukola ki njagala mugenda leero kutegeera nti noob nti bana Uganda bali mu diaspora tetuli eno just kulya magundi we have when we preach democracy when we preach freedom of speech mwagala buli kimu kyonna mu kiwambe
NBS eyo nayo njagala okubagamba buli muntu agendayo. NBS manya buli muntu aliyo yonna kuva ku gundi. NBS ne bukedde okuva ku kikana kasajja akaddugavu kano kani kana akanyalwanda kana akananyi kagundi. Bonna ba state agent. Kati ekiddako mugenda kukiwulira. Andrew Mwenda twakutegedde mbabulidde engeri gye basseemu omwana ono. Olw'okuba abadde reporting amawulire amatuufu. Kati wano njagala okuteekawo security alert. Njagala mwenna ba generals abali mu magye, abava mu Buganda, abava mu Busoga, abava mu North. Please. Nga nawe Katumba Wamala sikurulinze out. Mind your security. Jebujja bannayuganda mugenda kulaba execution ezigenda okugenda mu maaso. Munnaku njagala kano mukasalemu mukawulirize bulungi. Jebujja mugenda kulaba execution ezigenda okugenda mu maaso oba abantu abasinga mugenda kusibibwa. Wamukitegeera. So njagala mukitwale buli muntu yenna ali majje ng'ova mu central, ova mu eastern, ova mu north. Please mind your security. Mweraba.